ow'ekavule. Lwaki ekigambo kino tekyajja kutangaaza mawulire luli? Kuba wayogera kibalamu omulina mu custodies zammwe era bava bakuteeka kuninga oludda wa. Bwe wantegedde nti banupu bwe bammanje era bamwagala nnyo wandi bagambide bannaaye nze Kibalama gwe njogerako chairman okategedde naye kino kye yakoze kubeera bakiyita kugamba kwebuzabuza nga afukaanaaba tugambe presse muzuseeko akazito kasusse essaawa zino ng'anoonya ne ansa tagirina. Taata ekyo kyakoze okubeera mu nominations zino okujja okubeerawo kafaananyi kifaananyi kinene nnyo era kyankukunala mu kusalawo okulonda bannakalangala kwe bagenda okukola. Lwansonga bakkiriza nti taata ono enkuza gye yakuza Nakimuli engeri gy'abadde atulezeemu n'engeri gy'abadde atuweerezaamu omwana ono bw'anaabangako ekitagadde tusobola okuddayo wa taata ne twekubira eno ntugamba Irene gwe watuwa muzeeyi gamba akyuseemu wano takola by'oli. Taata aba ali mu position erita omuwala ono omugamba muwala wange wano nno yakolanga bw'ati nga tuli ku taata kwennyini. Banadini bakkiriza kati okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga kuba eggano tulabya alyambudde. Okay, ekyenjawulo teyandivuddeyo nga munnaddiini avuddeyo nga taata kati ekiti ekisinza omukulembera kya taata n'olwokubeera nti nga ye munnaddiini era public yamutegeera nnyo nga aweereza mu kanisa y'Aborthodox ekifaananyi kyakyambala nnyo. Mulimu abantu abakikozesa ekintu ekyo nga bakigenderedde nti ye buli walabika eri abantu nja kubeera nga bwe nti. Taata oyinza okunoonya ebifaananyi bitono nnyo nga tali muki mugandula because nga munnaddiini yaweerezera retired tusuubira okuba ekifaananyi ekyo ng'akyambadde. Ekyokubiri wano wabadde alabikira alina okuwa muwalawo omukisa oguli public newankubadde agimuweera mu nkukutu oba eyeewaka naye wanaadde alina okuguma publicly okumusabira nti nkutadde mundu osingeri abantu genda okole ki otabaale. Kati kiba kyabuleezawo ya taata obutajjira mu kyambalo kye abantu kibakola ki kyamutegeddemu oba ensi we yamutegeerera nga ye omuweereza wa Mukama Katonda. Ekirala abantu bano tebagibwangako mitwe gyetegeerera kusalawo ku kibaagala. Tujjukire President Museveni yali akyali wano e Kawempe twalaba abasumba twalaba abakulu mu madiini ag'Abakristaayo ag'Abakatuliki abakulu mu madiini ag'enjawulo nga bazzeewa omukulu okitegedde. So tekirina bwe kimugaanira gwe kujja kubeera kitundutundu wabula ekigaanibwa kye kino nti okudda mu kyaki okudda mu kyaki ng'obuulira n'otandika okwogera omuzinda gwa kyaki n'okukisaayo akadala bansobi naye ate tekigaana ggwe Ebuloni omusumba okujja n'ojja katuuti kange n'onsabira akalulu because tetuba wali mu kyaki okategedde. So kati bannabyabufuzi balina engeri gye babayambako singa omuntu oyo abanga nga takugenze mu kyaki kusikiriza mu kyaki kiba kikontana n'enjiri kikyegamba. So taata ekintu kyakoze I support him 100% because saawa zino anoonya omuntu ayinza okudda mu kifaananyi kya muwala we n'obutaluuzinga nnyo kusalawo kwa famire naddala mu byobufuzi by'e Kalangala kuba taata ono singa teyali munaddiini infact ndowoozayo singa ali ayagala ebyobufuzi yandibadde mukwabo abeesimbawo. Kati obutaviibwako mukulu ogwo gwa byabufuzi gwe bali bafunye mu famire agamba nedda kanteekeyo ani kanteekeyo muto. So twebaza nti n'omuwala yakkiriza najja mu byobufuzi okubeera nga adda mu musaayi gwa Nakimuli kuba kyekirabo kyokka bannakalangala kye basobola okufuna. Weewaawo mu buufu obwo tubali tuli awo palamenti neddamu nekwata akaliro ensonga za Kibalama zikomyewo. Prime Minister amwegaanye yagambye eri ayogera ku Kibalama ow'ekavule chairman w'ekitundu gy'asula palamenti eguddemu ensasagge gy'olusennyonyi amwokya ebibuuzo eby'okumukkuma ebyakajojjoji ali musoya ebibuuzo ebyakajojijoji. Atulaba ku mikutu gyaffe gino neebaza okubeera nga mutugoberera mbajjukiza by the way n'abantu abatuteekamu banansonyiwa bannange bakama baffe abatuteekamu kadata
Bata focus services. Abatuwaka data etujja ntubaweereza. Bagamba beeyune tuwe emikolo egijjudde emikolo malidadi emikolo giri basala nga bawugirako mukirina ko bakiraba ku mbuga ya gundi yamajanja bakolere omukolo gwiraga abazukulu ne banakasate ngo bagukwatidde ku ntambi bakwatidde ku ntambi ate era nekiraba kugamba nti nedda totaawana wa mutimbi otaawe no wa juice otaawe no wa keki otaawe n'entertainment manya ba MC bakwaso bagambe focus nina sente bwezi njagala kino wano ne wano so bakikolerako ate era ne bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti beeyine bakolere t-shirt tone tebakozeeko dda ebitone byakolebwa omuti wali akedde okunsabaawe akedde okuŋŋamba nti focus wema njagala ebikopo babinkolerako konza teweemenya watuuse dda ekikopo nga kiriko ekifaananyi botro nakutte ebigambo biwunde byonna baabikolakola so beeyune bakubinga bamini bakwezi ku screen babakuyambirako ddala so ng'ate era tetuyinza kwerabira kugamba bannansi nti bicycle cake akyatambulira ddala kojja kuyita gamba nti beera gumete leka omusajja bakuvumenti olinga embwa sinkoko naye nga otugagamagame nyini mwakomyewo nti era kojja gatabyese style endala nti ayambyeko abasajja naye oba ogenze ku mirimu n'ebigaana omukyala agenda kukanda akaveera because ajja gamba olina mukanda akaveera ayinza obutadda naye nga yeetaaga kiggwa service zo very true so banoonyeeko abakujja kagato bicycle cake tugamba ivira ddala miri emikulu nansangwa miti tunoga bikoola siya kuyiyiriza okay obuziza ensonga ya Kibalama ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 6 2019 tugenda mu myaka ndowooza 7 kati nga tuvuddeko mu maaso lwaki ngamba ku maaso lwasooka tetumanyiwa waakola ki waali watuufu waali yawambibwa mu ngeri etategerekeka emmotoka ye bwe yasangibwa ku Gayaza Road nga esuuliddwawo kitegeeza agivuga akoze ki taliiwo era ng'abuziddwawo Kibalama ono munnabyabufuzi era mu 2019 ogwo yali amaze okulaga interest ng'ayagala kujja mu Busiro North ng'ayagala kwesimbawo ekifo ekyo kyatwalibwa Ponsubuga manager mistaken Ponsubuga yaweebwa card by then naye Kibalama ono yali amaze okulaga interest eyeegwanyiza okusaba card ejja mu Busiro North so tekyasoboka lwa nsonga yawambibwa ate n'ekyokubiri Kibalama ng'omuggyeko ku balala bamu ku bafoot soldiers abatandikira mu people power abaana abo bali gumite abaana abo abali bamaze okusalawo nga bawaddeyo obulamu bwabwe eri obuweereza bw'ekisinde ekya people power so Kibalama bwatyo yabuzibwawo mu ngeri ey'okusaagirira mwaka gumu 2035 tuli mu gwa 7 nga taddangamu kukola ki kulabibwako so kyabulyaza amaanya okuvaayo minisita yennyini mu 2022 if I'm not mistaken yavaayo n'abuuzibwa wa Kibalama gy'ali n'avaayo n'atugamba nti Kibalama bamuyina muki mu tiitoli zaabwe bamuyina mu custody zaabwe minisita yennyini saawa zino bw'atwereddwa ku nninga okuddamu okubuuzibwa oluvannyuma lw'emyaka 7 bamubuuza gwe watugamba gw'olina yaliwa ayogedde ng'alinga akudaala alinga abalata abantu baalimu bagezi era abaana bakokoze dda ka few moments later bakoze dda yamirako ne mu nkuba parliament n'annyonnyola bulungi details zaakyo abaana n'azoogira very true essaawa zino abyegaana abantu si basiru kyenkanidde awo naye guno omulembe nga mutangaavu ekirala kye beerabira nti nno essaawa zino emitimbagano abaana bali very active ku mitimbagano okwo abaana bagoberera abaana balondula abaana bajjukira akalala akaliko kotayinza kwerabira ke kaliko bakita search engine eyo giteeka mutesi nabbanja versus Kibalama bamukuwa kati abaana babijjukira biwayogera luli twalinga edda bapolitician batukwatanga katambala ku maaso ng'ayogera ekintu ng'akimanyi nti people were not that conscious okugoberera ennyo ebyobufuzi abavubuka abali sharp abategeera abajjukira okategedde ebifuzi byalingamu abantu bakulu abatagenda kunonooza nnyo biki byayogerwa guli omwaka kati tuli mu era ey'abavubuka nga banoonyereza abavubuka nga baagala okumanya abavubuka amaaso gabali bwe bati mu byobufuzi babigoberera okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabijjamu
yayongera obbalaga nti nammwe musobola okukikola, nammwe musobola okubeera kino. Kati bwe yabagula amaaso abavubuka bettanira nnyo ebyobufuzi, era saa zino ninga eri ku Nabbanja kati Prime Minister kwe kubeera nti abavubuka bali shata nnyo, batunuulidde nnyo ebyobufuzi era bajjukira, bakujjukiza okugamba wayogera luli ku luno oyogedde kino. Bw'okubeera n'otugamba nti wayotegeeza Kibalama LC1 ow'Ekavule, lwaki ekigambo kino tekyajja kutangaaza mawulire luli? Kuba bwe wayogera Kibalama omulina mu custodies zammwe era bava bakuteeka kuninga oludda wa. Bwe wantegedde nti banupu bwe bammanja era bamwagala nnyo, bwe bagambidde bannaaye nze Kibalama gwe njogerako chairman. Okategedde? Naye kino kye yakoze kwe kubeera bakiyita kugamba kwebuzabuza ng'afukaana aba. Tugambe press emususeeko akazito kasusse esaawa zino ng'amya ne ansa tagirina. Tujjukire ebikolwa ebituukizibwa ku trauma, obunkenke, okubonyaabonyezebwa okutuukiddwa ku famire ya Kibalama John Bosco. Ekisookera ddala omukyala mu November wa 2025 yava mu bulamu bw'ensi eno. Ekimujja mu bulamu bw'ensi eno ekimu ku ebyo ebigambibwa nti yafiira mu kinaabiro, enfa ye nayo yali y'amatankane, naye ate ekimu ekimujja kwe kubeera nti akaseera konna yabanjanga era pressure yali ya waggulu nnyo ng'abanjaani omwami we gw'atalaba. Mukyala Kibalama bw'afa bingi byaleetawo nnyo okubagana. Jjukira yabadde asigazza abaana, Kibalama alina abaana bameka? Basatu. Yabadde asigazza abaana. Mu kusigaza abaana kiteeberezebwa okubeera nti kati saa zino obuvunaanyizibwa bw'abaana ba Kibalama obulese mu bbanga buddayo eri jjajja w'abaana, taata wa Kibalama. Olwa pressure abasajja bakulu nga bigeye trauma pressure okubeera nga bino bikutuukako. Ne taata we mu February wa guno omwaka akola ki? Naye n'afa. N'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ekiteeberezebwa okubeera nti musajja wattu aleka ebirwadde ku bantu bakulu. Ekiteeberezebwa okubeera ebirwadde era ebiva mu kubanja mutabani we n'okubeera ntamanyi watuufu waali, era byamuletera okubeera ng'abigulamu obulamu. So obukosefu ne obuvune n'ebiwundu ebituusiddwa ku famire ya Kibalama bingi mu kubuzibwawo kwa Kibalama okw'emyaka gino gy'agenzeemu, nti aluuzinze famire ye, omukyala amuluuzinze, aluuzinze bazadde be ng'okuli taata we kubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Still ebyo byonna bibaddewo. Mmwe yabakola ki obutavaayo mu kaseera kano kale kulumirirwa kugamba nti katumuseseme? Banja bawambiddwa ne basesemezebwa. Naye ezo zonna scenarios ezibaddewo ne mutatulagaako yadde nti ali mu mawulire, nti oba ali mu prison ya wano oba wano. Kitwongera otulaga nti Kibalama alabika ekituufu kiri nti we yawambibwa obulamu bwe tebukola ki? Tebwasigalawo. Singa bwasigalawo nkugambye abantu abamu ku abo abavunaanyibwa emisango ginnaggomolwa kuliko Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe, tomulabako? Tumanyi jali Luzira Maxenibwe. Tugenze ku musajja agambe okubeera nga yatta abantu basukka mu 10 mu Wanga Kivumbi, tomulabako? Waali. Tugenze ku oyo yali muyimba mu kusigukula gavumenti ya President Museveni ne ttiimu ye abakola parade oba akola dduyiro, tetubalabako? Webali. Kibalama weyayo. Jamiru mukulu naye waali. Kibalama yakola musango kyogwo oguleetedde okubeera nga akuumibwa mu custodies, mugamba nti ddala akuumibwa mu custodies nga talagibwa mu bantu. Okategedde? Lope Joe Sonyonyi wabadde gyasimbye essira agamba nti byonna mubikoze kimala n'aba NRM ababuzibwa butuba banja. Muyinza okugamba nti tubanja abafu abanobu, naye n'aba NRM ababuzibwawo nga tetumanyi gye bali, nabo we bali tubaagala bonna Uganda. So gwe muliro ogubadde mu parliament olunaku olwaleero enninga, ate parliament yadde ejjudde bulungi because omulundi ogusoose okubeera nga yonna eri wamu ezze omulundi ogulayo gusoose. So appearance oba sittings zibadde zijjudde bulungi. Joe Sonyonyi abatadde ku nninga abagamba bannaaye twagala mutubuji naye tabanga banuupu bokka mutulire n'aba NRM
ababuziddwawo ne tumanyi gye bali. So okusamalizinga mu bino byonna gavumenti ereme kubalaatira mu bulamu bwa muntu bw'aba gyali nga musibe emulage mu kkooti emulage abantu bamanye nti amunanga ali luzira amunanga ali kitalya agundi ali eno kibalama so that abantu bajja beera bamativu ndowooza nti n'abantu bano abafudde olwa pressure abafudde olw'ebirwadde ebyekuusa kubeera nti nno bali mu kweralikirira kwa kibalama tebandifudde oba oli awo tusobola okiteebereza ekyo so bye bitono ku ebyo byenyinza okubeera nga njogera ku nsonga eyo weewaawo okay tujja kulemera kwongeza okubajjukiza bakama baffe abateekamu ssente bano mbakyalireko ku TikTok yaabwe olebe ku mikolo gye bazze bakula tugamba focus service and events gendako ku TikTok yaabwe obakyalirekokko oba bakubire ku namba z'essimu eziri ku screen. Very true. Kale tetuyinza kuba tusukka wano nkakasa nti babadde balabi balungi okuva gye twatandikidde tubalese wano tusingane vidiyo ezijja mu maaso awo vidiyo nno tuzifumba era ekijja si kya bulijjo ekijja si muntu baba yasana